Omwaka gwa 2017 ne 2018 ne Uganda bajja kulwa kugwerabira olw'ekiyi eky'amaanyi ekyabutika ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo ekyavamu ekyalenja leetagambika emiyendo gy'emirere girinnya kwotaire n'abantu okufaamu n'ebisolo okuva olugavumenti ne Pulezidenti Museveni bazze bakubiriza abalimi okugetta n'ennima y'omulimi nga bafukira ebirime byabwe mu sizoni y'ekyeya. Bw'etyo Minisitule y'amazzi n'obutonde bw'ensi yawalirizibwa okutandika okukafuba okuyamba abalimi n'abalunzi nga basembereza amazzi mu nnimiro zaabwe. Mu kukyukakyuka omwo twagenda okulaba nga abalimi abasinga obungi abadipendinga ku nkuba tebafuna kiganirwamu mu balime. Abatuuze ku kyalo Kakina ekisangibwa mu Ggombolola yeerwegaanyi mu disitulikiti y'e Kabaroole bibamu ku bannamukisa basusse okujula mu nteekateeka eno. Minisitule bazimbidde pulojekiti ya bukadde 5 n'okusiba obumu bufukirira ebirime mu nnimiro zaabwe. Joseph Waso omukungu kwa minisitule yakwasisa ssentebe Richard Lwabuhinya n'abaduuze bagenda okugiganyulamu era nga wasize n'awolaba Bannayuganda mu bitundu ebirala ku kiki balina okukola nabo okuganyula mu kaweefube ono. Kubiriza abalimi abali eyo bonna kye balina okukola beekolemu omulimu ne groups bawandiike request eno project ejja on demand batuwandikira request nga Ministry of Water and Environment. Project eno ekulira ku masannyalaze g'amaanyi g'enjuba nga Ronald Katebe bayinginiya mu minisitule bannyonnyola. Sisitimu yonna tugidesigninze nga eri eshootinga mu budde obw'ekyeya kubanga obudde obw'ekyeya omusana gwakiro omungi tulina solar panels mwezisinga okuattractinga solar rays okufuna amaanyi ago agaraninga pump. Abaminisitule bagamba nti era abalimi bonna beetaaga okufuna amazzi basobozesa okufukira ebirime byabwe mu kiya naddala bye basobola okujja mu ssente z'amangu era abatuuze basibye minisitule kye bakoledde. Abantu bwe tufuna requests z'abantu ezaagala irrigation schemes okubeera mu bifo byabwe nga bali ba group ba farmers tutera nnyo okukola kye tuyita assessment ne tugenda ku ground ne tulaba ebintu kale embeera ki bano abantu bye balimu. Tusiima gavumenti habw'okutuleetera amaizi ag'okukozesa mu misiri yaitu. Gavumenti tubeere nituterra omuranga etungere tugalihize n'abandi abatatungira amaizi nabo basobole okugatunga. Ndamba Wizel yakusakidde Guleno ku Bukedde TV.